بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أصلي وأسلم على مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بدبا الله سبحانه وتعالى برونجي ولفني ملوكتين لذا الله سبحانه وتعالى نني متين دا مجب الله أكسبوز السزا أكبيرانغا atina te tusinkanye olwaleero olw'omukaaga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwatuwadde, nitumusaba abeere nga butuwongereza ennaku endala ezinaaba zisigadde nga tuli balamu era nga tuli abantu abalungi. Nabwe kityo tuzizzaako kubeera nga tusayombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, nabbi waffe Muhammadi alladhi ja'ana bilhuda, yatuleetera obulungamu obw'eddiini eno ey'obusiraamu. Bannange, ekyengera ky'obulungamu oba ekyengera ky'obusiraamu kyengera ky'olina okubeera nti weebaliza Allah subhanahu wa ta'ala ekiro n'emisana, kubanga oba oliawo olina password egenda okubeera nti senga Allah abakkiriza mwogenda okubeera nti oyita okubeera nti oyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Password yeriwa gye njogerako, password ey'obusiraamu, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa obusiraamu. Anti mwana wattu tuwangalira mu duniya, ng'edduniya eno erimu abantu bangi abakozi b'emirimu emirungi. Abantu abo ng'akola omulimu omulungi, ayisa bulungi abantu, akasente kakalya n'abantu, kugamba awo ku bantu ebyo by'abaafunye, ayogera bulungi n'abantu, ng'empisa ze ennungi mu mujitamaa mu society mwawangalira ng'alina empangaala ennungi n'abantu. Naye omuntu oyo ebbanga lyamala nga tayina password, tayina bukkiriza, tayina busiraamu, tatoolanga kigambo kigamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, omuntu afaanaganako bw'atyo tagenda kubeera nti ayingira ejjana newankubadde nga by'anaaba akoze mu birungi bijja kubanga bingi nnyo. Olw'ensonga nti omuntu yenna agenda okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ateekwa okubeera nti emabega we waliyo ekigambo kya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Nabwe kityo ffe bwewetunulamu n'obeera nti okeera ku makya n'ogamba naye bannange nga Mungu mulungi nanfuula omusiraamu, newankubadde ng'oba oliawo olina emirimu emirala gy'otatuukiriza bulungi, naye weebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti oli musiraamu, omanyi bulungi nti ateekeddwa okubeera nti asinzibwa ali omu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo tuzizzaako kubeera nga tusayya ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, abaali awamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mu kubeera nti batusomesa obusiraamu buno n'okubeera nti batutegeeza ebyo byonna ebyo omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bye yabasomesa, n'okubeera nti bassa mu nkola ekigambo kye bwe yabagamba nti ballighu anni walau aya, mubeere nga mutuusa kwabo abatabaddeewo olwaleero newankubadde etteeka limu okuva mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala oba okuva mu bigambo byange omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Omusomo gwaffe gwe tuliko ogumanyikiddwa obulungi okutunula ku nsonga z'ebyobusika, okulaba buli muntu kyalina okubeera nti afuna senga Allah subhanahu wa ta'ala abaako omuntu gwajjuludde mu abo ab'eŋŋanda ze. Nabwe kityo naawe agenda okubeera nti ojjulukuka okutegeera nti bendese bano bagenda kubeera nti bafuna ebintu ebifaanaganako bwe biti okuva mu maali yange. Ate newankubadde nga tobategedde bo obusiraamu bwalamula dda ekyo ne kibeera nti kyaggwa, kyobalaba nti emaali Allah subhanahu wa ta'ala ye yagyegabira n'abeera nga buli muntu yamuwa omugabo gwe. Kuba okubanga nti ffe abaana Adamu senga tugamba kugaba maali, ffe abaana Adamu okwenkanyankanya kwaffe tekufaanagana kwenkanyankanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala emaali y'omufu ye yagyegabira. Nabwe kityo omulundi ogwayita twatunula ku miwendo, ku minzaani ezipima buli muntu omugabo gw'alina okubeera nti afuna, era minzaani ezo netugenda nga tuziraba mu miteeko egy'enjawulo, ne tulaba abantu abafuna ekimu ekyokubiri, nga twalaba mu bantu abo nga mulimu omuntu ayitibwa azzawuju, omwami w'omukyala yenna. Singa omukyala aba afudde, omwami we afuna ekimu ekyokubiri. Omuntu owookubiri naye twatuma ku bulombolombo
botya bwalina okubeera nti afuna embeera afuna ekimu ekyokubiri ekyo. Ne omuntu owokubiri ne tulaba albinti omwana omuwala era nitugamba nti omwana omuwala oyo afuna ekimu ekyokubiri mu maali ya mukadde we oyo abeera jjulukuse ebbanga lyamala nti omwana oyo omuwala aliwo yekka nga tewali mwana muwala mulala amufaanana kugamba nti omwana omuwala oyo ali omu ow'oku ekyo. Ensonga ey'okubiri ateekwa okubeera nga tewali mwana mulenzi yenna gwe babeera nti bagatta naye mu maama ne babeera nti mu maama ne taata ne babeera nti bafuluma mu muzadde oyo y'omu. nabwekityo mu mbeera efaanaganako bwetyo bw'abeerawo aba takyasobola kufuna kimu kyakubiri. Omuntu owokubiri twagamba nti omuntu owokusatu bintil ibn akaana akawala akazzukulu ak'omwana omulenzi akazzukulu akawala naye nga ka mwana mulenzi ako nako kafuna ekimu ekyokubiri era twalaba obulombolombo ddi lwakifuna ekyo ekimu ekyokubiri. nabwekityo obulombolombo bw'omwana omuwala okufuna ekimu ekyokubiri omwana omuwala naye nga omuzzukulu omuwala ow'omwana we omulenzi afuna ekimu ekyokubiri senga wobeera nga adamu farul warith senga omuntu ono agenza okufa nga talese ibon talese mwana mulenzi yenna fa akthar talese mwana mulenzi oba nga talese mwana mulenzi era nga talese mwana muwala. Oba kitegeese bulungi nti omufu agenza okufa nga talina mwana mulenzi yenna era nga talina mwana muwala yenna, awo omwana omuwala ono afuna ekimu ekyokubiri okuva mu maali ya jjajjaawe. Ekyokubiri omwana omuwala era afuna ekimu ekyokubiri senga wabeera nga tewali amufaanana gwe bafaanaganya grade etya nti binti al ibn kazzukulu okuva mu mwana omulenzi. Kati senga obuzzukulu obwo bubeera bubiri kitegeeza nti ono owookubiri ono alemesa ono aba takyasobola kufuna kimu kyakubiri kubanga bawezi bameka babeera bawezi babiri. Senga abeerawo omu yekka awo afuna ekimu ekyokubiri. Ekyokusatu akalombolombo akokusatu adamu almuhassib senga wabeera nga tewali mwana mulenzi ng'omufu yagenza okufa nga talese mwana mulenzi oba wasukkamu omu naye ebbanga lyabeera nti mwana mulenzi awo senga abataliiwo omwana ono akawala ako kafuna ekimu ekyokubiri okuva mu maali y'omuntu oli abeera ajjulukuse. Wallahu alam. Ekyokusatu omuntu owookusatu afuna ekimu ekyokubiri ye muntu ayitibwa al-ukhtu ash-shaqiqa omuntu ow'omuteeko ogwokuna afuna ekimu ekyokubiri mu maali y'omufu. Al-ukhtu ash-shaqiqa owooluganda nga mugatta mwannyoko mugandawo omuwala naye nga mugandawo oyo omuwala mugatta maama wo ne mugatta ne taata amakulu ofudde ggwe omusajja naye ogenza okufa olese muganda wo omuwala nga muganda wo oyo omuwala mugatta maama ne mugatta ne taata oyo afuna ekimu ekyokubiri naye akifuna ddi senga obulombolombo buno butuukirira. Adamu farul warith senga wabeera nga omuntu ono afudde ono omusajja afudde nga talese mwana yenna omwana omulenzi nga talese mwana mulenzi yenna tetwogera ku muwala nga talese mwana mulenzi yenna mu baana be amakulu agenza okufa nga talina mwana mulenzi. Ekyokubiri nga talese mwana muwala yenna oba okuleka akazzukulu ak'omwana omulenzi ng'akazzukulu ako kawala. Abantu abo ab'emiteeko egy'esatu singa babeera nga tebaliiwo omuganda wo omuwala afuna kimu kyakubiri. Muganda wo omuwala afuna kimu kyakubiri mu maaliyo. Tugambye senga abeera nga ogenza okufa nga gwe omufu ogenza okufa ng'abantu bano ba miteeko esatu tebaliiwo nga tolese mwana mulenzi yenna
oba nga tolese muzzukulu omulenzi okuva mu mwana omulenzi, oba nga tolese mwana muwala, oba nga tolese kazzukulu kawala nga kava mu mwana omulenzi, akazzukulu akawala nga kava mu mwana omulenzi. Awo mbadde njagala tuwulirize ka odi yako bulungi nnyo, ka point ako kategere bulungi. Senga obeera nga tolese mwana mulenzi, oba nga tolese mwana muzzukulu omulenzi okuva mu mwanawo omulenzi, oba nga tolese mwana muwala, oba okuleka omwana omuwala akazzukulu akawala okuva mu mwanawo omulenzi. Awo kitegeeza nti abantu abo babeera nga tebaliiwo, nga branch ezo kuba bwe tuga nti adamu farul waris, nga talina branch eba yava mu ye, kuba abantu abo baba bavudde mu ye. Singa babeera nga tebaliiwo, omuganda woono omuwala afuna kimu kyakubiri okuva mu maaliyo. Akalombolombo akokubiri, adamu asulul waris min azzukuru. Senga wabeera nga toleseewo kuva mu kikolo kyo gy'ova nga toleseeyo bantu bano, naye abantu bano bateekwa kuba basajja, nga toleseeyo al abu, nga toleseeyo jjajja, toleseeyo al abu, nga toleseeyo taata, awil jaddu lil abu, oba nga toleseeyo jjajja oyo azaala kitaawo, si jjajja azaala maama, nga toleseeyo jjajja azaala kitaawo. Senga omufu agenda n'afa n'abeera nga tugenza okwesanga nga taleseewo kitaawe taliiwo, ne twesanga embeera ey'okubiri ne tusanga nga jjajja taliiwo, jjajja oyo azaala taata, n'okugenda mu maaso kugamba jjajja wa jjajja azaala taata, jjajja wa jjajja azaala taata. Senga babeera nga tugenda okugoberera nga tewali n'omu omwana omuwala ono muganda we omuwala mwannyoko afuna kimu kyakubiri mu maaliyo gw'omuntu abeera afudde. Akalombolombo akookusatu, ddi omwana ow'oluganda omuwala lwafuna mu maali ya muganda we omulenzi senga aba afudde. Afunamu adamul mumaris, senga abeera nga ali omu nga tayina mulala amufaanagana, okugeza muganda we omulenzi agenza okufa n'abaleka abawala abo nga bali abawala babiri, amakulu babadde abantu 3 oba 4 oba 5, naye ali muhimu nti basussemu omu nga bali abawala 2 oba 3 oba 4, naye ebbanga lyomala nga basussemu omu, ono aba takyasobola kufuna kimu kyakubiri. Bw'abeera nga ali omu afuna kimu kyakubiri. Awo nsaba tubeere nga nawo twetegerezawo biidhnillah. Ensonga ey'okusatu, adamul mu'assib, senga abeera nga omwana ono agenza okufa, muganda waabwe ono agenza okufa, muganda w'omukyalo oyo agenza okufa nga talese akhu shaqiqin wahidin fa akthar, nga talese muganda we mulenzi, kubanga okugeza tuyinza okwesanga nti omuzadde yaza maama ne taata mwoyo gwe bagatta, kubanga ono okhta alina kubeera nti bagatta maama ne taata. Senga agenza okufa nga okugeza yazaala abaana 3, yazaala abalenzi 2 n'omuwala ono omu. Kati ono omulenzi afudde, kitegeeza alese abantu 2, alese muganda we omulenzi n'aleka ne muganda we omuwala. Kati ebbanga omwana omulenzi ono lyabeera nga waali omulala, omwana ow'oluganda ono omulenzi, ono omuwala aba takyasobola kufuna kimu kyakubiri, wabula bw'abeera nga taliiwo, awo omuwala ono afuna ekimu ekyokubiri. Obulombolombo obwo bwe butyo bwe butambudde biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nsaba tubeere nga tukeetegereza bulungi ako ka audio, tukeetegereza bulungi nnyo. Nina engeri gye nnyumirwamu oluusi bwe ndaba ng'omuntu wallahi agezezzaako okulambika ebyo bye mbadde ndowooza nti bizibu mu audio gye mbakoledde ku musomo guno, ngenda okulaba ng'omuntu abirambise bulungi, mpulira essanyu mu mutima gwange. Ninsaba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu afaanaganako bw'atyo abeere ng'amwongera okumanya n'okubeera nti amwongera okutegeera eddiini ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kimukola kirungi bannange, kinsanyusa nze n'abasomesa abalala kibasanyusa nnyo ku lw'okubanga essanyu lyaffe
essenyu lyaffe ababasomesa kwe kulaba nti oba oli awo otegedde, kwe kulaba nti tusomesezza n'olaba nga abayizi bambi bategedde bulungi eyo ensonga gy'obadde ogezaako okutegeeza oba ensonga gy'obeera obadde ogezaako okubeera nti otuuse gye bali biiznillah. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu asembayo owookutaano afuna ekimu ekyokubiri mu maali y'omufu yaliwa al-ukhtu li abi owooluganda ow'omukyala mwannyoko naye nga mugatta taata yekka, mwannyoko omuwala naye nga mugatta taata yekka. Oba ntegeerekese bulungi? Tugeze taata wo yazaala ayina abakyala babiri, oba yazaala mu bakyala babiri, n'akuzaala ggwe mu maama omu, n'abeera nti yazaala ne mu maama omulala. Kati mu maama oyo omulala nga waliyo omwana oyo omuwala. Omwana oyo omuwala afuna ekimu ekyokubiri mu maali yo ggwe omusajja afudde, mu maali yo ggwe omusajja bw'obeera nga ggwe omusajja afudde, muganda wo oli omuwala okuva mu maama omulala naye nga mugatta taata afuna ekimu ekyokubiri mu maali yo senga obulombolombo buno buba butuukiridde. Akalombolombo akasooka adamu far'ul warith, senga ngera bwe twagambye ku kwoyo eyasoose, senga wabeeranga branches teziriiwo. Branches eziriwa nga omuganda woono omulenzi mu kitaawo agenza okufa nga talese mwana yenna, oba nga talese muzzukulu omulenzi okuva mu mwana we, oba nga talese mwana muwala, oba okuleka akazzukulu akawala okuva mu mwana we omulenzi. Abantu abo singa babeera nga tebaliiwo, afuna ekimu ekyokubiri okuva mu maali y'omuganda we omulenzi gwe bagatta naye taata nga baawula maama. Omuntu owookubiri, akalombolombo akokubiri, ajamul aslul warith min adh-dhukur. Senga wabeera nti omulenzi ono agenza okufa nga taleseeyo kikolo, nga taleseeyo kitammwe abagatta, kitammwe nga taliiwo yafa, awil jaddu lil abi, oba nga taleseewo jjajja azaala taata, wa in ala, n'okugenda mu maaso kwegamba nti jjajja wa jjajja azaala jjajja, jjajja oyo azaala taata, oba jjajja azaala jjajja azaala jjajja azaala taata. Bwe tutyo bwe tugamba wa in ala, n'okugendera ddala waggulu. Na bwe kityo akalombolombo akookusatu, adamul mumaathil laha, ebbanga wateekwa okubeera nti tewali amufaanana, kugamba nga tebali babiri, nti okugeza nze ndi mwana n'oli mwana. Kati ate kitegeeza nti wabaawo oyo aba annemesa okufuna omugabo gwe mba nnina okubeera nti nfuna bulungi. Adamul mumaathil laha, amakulu nga ukhtu lil abin ukhra fa akthar, ng'omwana oyo omuwala aliwo yekka, kwegamba tewali mwana muwala mulala gwe bagatta naye omufu oli mu taata. Bali abawala babiri mu maama omu, kwegamba nga bwe beegatta ku muganda waabwe oli eyafudde okuva mu maama omulala naye nga bagatta taata. Kati ebbanga lye babeera nga bali babiri baba tebakyasobola kufuna kimu kyakubiri. Omu ku bo aba takyasobola kufuna, ku bombiriri tewali aba asobola kufuna kimu kyakubiri, tewali aba asobola kufuna kimu kyakubiri, wabula bw'abeera ng'aliwo omu awo afuna ekimu ekyokubiri. Akalombolombo akookuna, adamul muassib laha, wateekwa okubeera nti omwana ono omuganda waabwe agenza okufa nga tewali bo bali abawala, omu ali omuwala omu, naye ng'omuwala omu oyo mu maama we gwe yeeyawula naye tewali ate mwana mulenzi, ng'omwana oyo omulenzi ate yeegatta naye mu taata. Amakulu ye n'omwana oyo omulenzi ye n'omwana oyo omulenzi bagatta taata, kugamba ne babeera abantu basatu. Ekyo ndowooza akantu ako kabeera kategereke bulungi. Bali abaana abawala basatu, bali kugamba nti omufu agenza okufa alese omwana omuwala n'aleka n'omwana omulenzi, nga abaganda baaba abalenzi
baluganda mutaata nga baawukana ne maama. Kwegamba ono omwana omulenzi buli wabeerawo aba alemesa ono omuwala okufuna ekimu ekyokubiri okuva mu maali ey'omufu. Ensonga ey'okuna adamu al akhu ashaqiq, oteekwa okubeera nti ono omuwala okufuna ekimu ekyokubiri nga tewali mwana mulenzi wa luganda mulenzi ng'ate ye omulenzi oyo bagatta maama ne bagatta ne taata ku mufu oyo eyafudde, ku lw'okubanga nti omuntu gwe mugatta naye maama ne taata aba wa martaba ga wagguluko okusinga gwe mugatta naye taata oba gwe mugatta naye maama, okusinziira ku Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalambika amateeka ge mu nsonga z'okusika. Ono afuna kya wagguluko ate ono tafuna kya, abeera nti ayina kulinda ono. Amakulu nti omwana omulenzi ono buli wabeerawo gwe mugatta naye maama ne mugatta naye taata, bwe wabeerawo aba alemesa omuwala oli gwe mugatta naye taata yekka okubeera nti afuna ekimu ekyokubiri. Aw al ukhtu ashaqiqa, oba okubeerawo omuganda wo omuwala nga muganda wo oyo omuwala ate ye agattira ddala n'oli omufu afudde nga bagatta maama ne bagatta ne taata. Ebbanga lye bamala nga bagatta maama ne taata kitegeeza nti gwe mugatta naye taata yekka oba oyina okubeera nti tokyafuna kimu kyakubiri kubanga wazzeewo omunene ali wagguluwo, wazzeewo omunene ali wagguluwo. Obwo bwe mbadde njagala tubeere nga tukoonako olwaleero biiznillah subhanahu wa ta'ala. Abo be bantu abafuna ekimu ekyokubiri, bantu ba miteeko etaano, bantu ba miteeko etaano. Naye nga buli muntu alina akalombolombo ke obulina okubeera nti conditions ezirina okubeera nga zibeerawo, circumstances ezirina okubeera, oba nekimu twogeza oluzungu, wateekwa okubeera nga waliwo circumstances ezirina okubeera nga zibeerawo. Bwe zimala okubeera nga zibeerawo, omuntu ono asobole okubeera nti afuna omugabo gwe. Twagambye omuntu eyasoose okubeera nti azzawuju omwami wo oba albinti omwana omuwala ng'olese omwana omuwala. Owookusatu binti al ibni kazzukulu kaakawala okuva mu mwana wo omulenzi, oba al ukhtu ashaqiqa owooluganda omuwala nga mugatta maama ne taata, oba al ukhtu li abi owooluganda omuwala nga mugatta taata yekka. Abantu abo ab'emiteeko egy'etaano be bafuna ekimu ekyokubiri okuva mu maali ey'omufu. Naye tutwerabira nti buli muntu alina condition ye gy'alina okubeera nti atuukiriza asobole okubeera nti afuna omugabo ogwo ogwamuweebwa Allah subhanahu wa ta'ala, era ogwalambikibwa mu nsomesa y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange abalungi, tubeere nga twejjukanya n'obugambo obwo, naye tubeere nga tubulakkaza mpolampola, tubulakkaze mpolampola, tubeere nga tubutunuulira mu ntunuula ey'enjawulo, n'okubussaako nnyo ebirowoozo n'okubwegendereza mpolampola. Ensonga lwaki tukola obudakiika nga butono, kwegamba omuntu abeere nga ka audio akawa obudde waba tategedde mu bigambo bino engeri gye tugenda tubiddiriŋŋana, oba oli awo asobola okubeera nti afunamu ekirungi. Nabwe kityo era okunnambikira ekyo ky'oba otegedde mu musomo kisanyusa era kizzaamu amaanyi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.